Bakyaala nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam zezimu ku nku ez'omuliro ezigenda okuba ennyingi kubanga waquduha nnaasu wal hijaara, enku z'omuliro seesaamu bantu nagayinjayinja baseesayo binadamu bati nga bwokata olukooseeseemu binadamu. Allah batugamba mu Qur'an nti waquduha nnaasu wal hijaara, eno luno lwazi lukuliraanye ate nalwo lwokya ate bakuseesaamu salla tukingiza omuliro. Olaba gwa akasubbaawo gwokka tosobola gugumiikiriza akasubbaawo nossaako olugalo bwoti oyinza okuleka n'ensi yonna neewulira ate nga seconds ate olwo nga bode yonna eri muli. Naye muzimu ku nkwe nnyingi bakyala olw'ensonga ezo ebbiri. Omwami wamukolera ebirungi ebingi n'aseerera katini n'akakasa buli gwalaba mu maaso nti omusajja oyo tabangako na magezi, musiru muzibu. Naye nno ng'oluusi musajja twakoze eki? Kuwoowayo omukyala omulala. Naye nno nga musajja twakoze eki? Kuwoowayo omukyala omulala naga kye kimalaaya kyo tombuulira nze biiki. Omukyala gwowoye mu halal amuyita kiki? N'alabira ddala nga gwe tobankona kalungi kwali okoze ki? Oyo omukyala. So nga ate ye omwami bamunyiiza n'ajjukira ku birungi. Naga omukyala wange nze bagambye ffe tulira mawofiisi emisango gijja egy'obufumbo ku bantu 10 abaleeta okuwaaba omwenda baba bakyala, naye nga n'abami gye bali mu kunyigirizibwa wayinza okujjayo ogwo ate mugendo bitulamu naga naye tujja bimaliriza tukomaawo tujja n'abizaayo omwami. Naye oyo omukyala biranda ne mwadda nadda tannakyusaamu tanneetereza. Era ebiseera ebisinga omukyala okujja okuloopa mubaamu leakage yawooye n'alyoka atandika okuleeta bino ebiri ewaka. Kasitula banga omukyala atandise okuloopaloopa mu Imaam waseeka gundi onaba yakoze eki? In most cases kakati abwowa tuli mu muzigo, kakati abwowa abaana tebalina fees ziriggwa kati njagala ombulireyo nti weyo fees yazimaliriza kubanga fees otandika butandisi mpaka kuyingira ntaana bo bagwayo anti bomala guno omugigi nga waliwo guyingira guti oliga nti okuwasa ndimala kumalayo fees tosobola kubanga waliwo nekaba akazaala akayonka ko tekanatandika kusoma. Abakyala bannaffe abaami baffe betulina bwabakoledde ebirungi nabyo bitunulangako so si bibi byokka, era nga mu birungi biwakafuna mu mwami oyo be baana. Abaana obadde ogenda bajja wannyabo ng'osigaddeeyo ate bagenda kulabirira gwe mu bukulu, ebirala byonna biveeko abaana bomufunyemu gold waliyo ababanoonya. Naye omukyala akulaga nti temuli makulu.